Amanya Nakimera Christine, chairperson na Kandi Zone na Kasiki Town Council. Okay. Omwana muwala ono ogambye nti wamulonda mu kkubo ng'atambula yalalagawa era wategeera otya nti abuze. Omwana muwala ono namusanga ku saluni ku hoteli emu bampita ng'ayingiddemu naye nga tayogera ate nga tebamumanyi. Ne bagamba waliwo omuntu yatugiridde bw'ati tumugamba ovaawo aganye. Ne ngezaako ne mugobawo n'atambula n'agenda gye yagenda zaali ziwesanga era 7 era n'akomawo. Kakati era ne baddamu ne bampita ne mugobawo era n'agana ekyavaamu ne tumutwala mu ddwaliro. Mu ddwaliro bwe twamutwala mu ddwaliro ne bamuwa eddagala twagenda okukyekingako mu ddwaliro ng'ate avuddeyo ne mbuuza abasawo kiki ne baŋŋamba eddagala tetusobola dimuwa nga tafuna byakulabirirwa ayagala okulya ayagala okunywa. Baamukeberanga mulwadde ki? Baamukeberanga obwongo bulinako ekikyamu. Awo kati wategeera wa gye yali avudde okutuuka muno? Saategeera gye avudde naye ayogera ebintu nga bikyukakyuka n'atugamba nti ewaabwe Tororo n'ayogera amannya ga taata we Robert Owoli n'ayogera Beatrice na Bongo simanyi n'amala n'agamba nti ate babeera Mbuya ekyalo kyamwe liri waliwo ekyalo kyayogera ajja kitubuulira nkyerabira naye alabika ng'alinga mudaama abbiraye. Kati ne bamumpa abasawo ne muleeta wano ngula eddagala ne mulabirira ne ngenda ne ku poliisi ne ndipootinga naye nga ndi mu kwagala okubeera okuyaayaana afune abantu be. Kati igwe buzibu ki bw'osinza omusanga bukyanga omuleeta wano ewaka? Obuzibu bwensanze omusanga ayina okumira eddagala mu budde ate nga nkola. Mbeera awaka ne ntuulaawo kuva lwe namufuna mu ssaawa z'alina okumiriramu eddagala ayina okulya buli kaseera ate n'okubeera endabirira era zivaako. Natakola mulimu gwonna n'abeeraawo nga nyina omulabirira. Zimanyi okuddako n'abaako kyakola? Zidda talina kyakola waka akujjako okuyiwa amazzi epipa n'agiyiwa nga nnamba wansi ayoza engoye n'aziddingana annumba mu botiki yange n'ajjamu engoye zayagala okwambala engoye zange yazisuulasuula mu tooyi naye byonna nga mbigumidde nga njagala afuna abantu be kubanga yali ayisibwa bubi ng'atambula obutambuzi. Kati enamba y'essimu osobola ogisoma? Enamba eyange eri 0782 82 again 4729. Ate toyina ya Airtel? 0759 74 12 66. Kati gwe mulanga ki gwosinga okukuba oba gwe weetaaga? Omulanga gwe nsinga okukuba abantu bonna bannannyini mwana ono nga bamulabye kubwebyo byonna nga bwe tubyogedde bajje bano n'omuntu wabwe oba batubuulire wawe bali nze nja kutwala obuvunaanyizibwa omubakolaki omubatuusaako aleme kubeera mu mbeera embi kubanga ŋŋamba yali alina n'omwana. Ono omukyala mwana muwala yali alina omwana? Yali alina omwana naye namuleke wa mulamu we. Asobola okwogera? Mubuuzi. Nyaba oli oti? Bamuzaaleyo Robert ye taatawo? Ate gwe? Patricia. Patricia ni? Alo. Wavaawa? Ava Mutungo. Ate maama wo? Maama we yani? Yogera batutwala liri. Mama yani? Mama yani? Beatrice Nyabonyi. Oli wa kabira ki? Mudaama. Oyina omwana? Toyina mwana? Alina ekifaananyi ky'atamu. Oyina omwana? Bamuyitaani? Brighton. Ayina emyaka emeka? 2. Taata w'omwana omumanyi? Tomumanyi? Ni bulijjo gongamba. Ye Milton. Taata we ye Milton. Yali akolera mu kilabu Maltex Bar. Bwatugamba yalina t-shirt. Ani? Ono nga gyayambadde ko Maltex Bar. Kati gwe nga gwe omukulembeze oba omuzadde
golowooza ki ekyatuuka ku mwana ono oba olaba kubanga oli mukyala mukulu ebyabaana obitegeera kati ono akyali muwala anti bwe yaŋŋamba bweba kituufu byayogeranga yali akola mu mabaala ngaago oluusi gasangibwamu obuzibuzibu mubaamu ebintu ebikyamu mubaamu abawala baffe bano okuluusi okutwala ku bantu essente zaabwe oli n'amukola ekikyamu kale alina okuba nga alina ku bimu egundi ekifo kye yali akolamu ng'ekyebbaala kirina obuzibu bungi. enviiri zino gwe wazimusiba? Enviiri ezo nze nazimusiba eziyajja nazo zasumulukuka musiba buli wiiki nensibamu ebiswayiri asobole okubeera nga talabika buli n'engoye nze nzimuwa kubanga ezize yazisuulasula mu ttooyi nezange ezasooka zonna nazisuula mu ttooyi naye kati asula yeeyalira bulungi namuwa luumu abeeramu n'alya n'anywa buli kaseera aba alya n'okunywa. ekiro takutawaanya? mugamba yali asooka okuntawanya ngaera nfuluma ekiro naye kati takyantawaanya kubanga mugamba liiri bw'oteggalire wano waliwo abasirikale bajja kukwata bakutwale ku poliisi ate wano tojja kudda kati yeebaka bulungi nazuukuka buzibu bwakunaaba buli kaseera epipa agimalamu ke kanyiriro kano kalabika. Lilian Patricia bakuyita olina emyaka emeka? 19. tunula nno yuli betutwali bulungi ebbaala kozi ogambe bagiyita batya? Maltex. iwali okolera bali bakuwanga ssente emeka omwezi? 7,000. mukama wo kyamujjukira? yali boosi we? ani yakutwalako ogwo omulimu gwotera okuŋŋambako? kiwa eyakufunira yeri Peter yakufunira omulimu? paze ebbala yeri ku luguudo ki? Kazinga. Alina muganda we Kasokoso yani? Atalina muganda we Kasokoso. Muganda wabeerawa? Simanyi. Tokyajjukira gy'abeera? Simanyi muganda wa Martin. Ate muganda wa Patricia? Ana abeerawo? Abeera Mutungo. Oyagala okudde wammwe? Omisinga famire yo? Osinga kwagala yani? Taata akola mulimu ki? Aluminium. Akola mu aluminium. Ate mama akola mulimu ki? Mama mulimi. Alima. Ewammwe luddawo? Tororo. Ate oba kati ayubuka ki oba kunaaba? Oba anaaba nnyo. Anaaba nnyo. Ate okugulu kwabaasi? Okugulu eri kwadiwe yaje twabadde ayagala okunnyingirizaako oluusi ebintu kati oba nkumbi oba ki